Bakwano baffe abatuwuliriza musiibye mutya olunaku olwaleero abali Oman, abali Saudi Arabia, abali Dubai, abali Jordan, muli mutya? Kansubire emirimu mirungi. Nene wejandibadde si mirungi. Tuyina okutunuulira goals zaffe ze twasetinga ogenda okola. Mujjukira kulwaki twava e Uganda ogenda okola emirimu. Oluusi waliwo embeera weekaaweeyo n'owulira ng'oyagala kudda. Naye banange mbasaba tugume tukole okola otya okumakinga sure nti osobola okuguma weeyongera okutunulira goals ne visions ze twali twayogerako before otunulire n'ogamba nze we nagenda nali nyagala kuzimba nyumba nali nyagala kola business ekyo kye kigenda okweyongera okugumya mukwano gwange weeyongera okukola naye ate abantu abamu banange we mwali mugenda mwali temuyina na visions ng'omuntu omu n'omubuuza nti ogenda kola ki n'agamba nze banange ngenda kola sente because twakoowa okulya obubi banange ezo si goals kyova olaba oyinza okudda nga teri kyokoze eriyo omulala agamba obugambi nze ngenze kola sente banange obeera olina okuba ne plan nga we twali tukyogedde so era nga we twali tugambye nti kyetaaga n'obeera ne plan gy'ogenda okukola era mbaleetedde omuntu mukwano gwaffe wano lunaku olwaleero agenda okubanga atutangazaako some of the business gy'abadde akola ye ekola etya etambula etya afunamu magoba genkanaki so that naawe wobanga osobodde okujaagala osobola okugyetabamu. Muzikiriza okwaniriza mukwano gwaffe mwami Mayanja tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe olunaku olwaleero ku programu yaffe nange nsenso mbasanga amanya mpitwa Mayanja Jackson nzalibwa Masaka naye kati nkolera wano mu town e Kampala obulamu tubadde bwangu nga obadde okisuubira abanga obadde okirowooza nange nawana tukeyo mu Sakala enyingira ekibuga e Kampala tandika okuyiya obuki obulamu omuntu omutasobola okusinkana n'agamba nti gaayo oyo ayambala bulungi atambula bulungi yebaka bulungi ali mu nedda si bukibadde embeera yange badde enzibu nnyo nga bwe nkikugamba kwanza nayingira ne Kampala nasokera kubeera houseboy ntandika houseboy olava mu houseboy ninyingira obwa pota niva mu bwa pota ninyingira boda nimukwingira kwa boda nti si byangu nasoka kufuna mikwano njingamba kino kiti ekyasinga okumpaliriza okuva mu houseboy kyali ekintu kimu natunuulira emyaka gyange n'akaseera n'obudde n'omusala gwenkola ki gwenfuna ngamba guno mulimu kangute ninsalawo ninyingira ki boda kyekyo nnyo. Wow ekyo kyali kirungi nnyo naye tutangazeemuko okuyingira boda sente wazijjawa engeri pota tukimanyi nti tetera kuwa sente ziri awo z'amaanyi nayingira mu bwa pota kubuyingira kwange bwenava mu houseboy ninyingira mu bwa pota bwenayingira mu bwa pota nali nkozeyo akasente akatonotono akasobola okutandika okugeza gula stage nga nene emikwano bwenkola ki bwenjifuna eri mu business gyengenda okola ki okuyingira eya boda nibatangaza mu bangamba nedda bw'okutandika boda n'otandika okuvuga boda ojja kwerabira emirimu gyonna gy'ozookola ki gy'ozookola nibandaga nti boda eno erina profit mu mwaka osobola okubaako kyokoze ki kyofunyeemu ninyingira boda olwayingira boda nintandika nasoka kukolera mugagga gunasoka okola ki okolera
omuntu omanyiza ganti yali akolera mugagga kirwa kyaga nti yakolera mugagga nga bwandigula piki n'ojimpa nintandika okuvuga nga nenga bwe reportingira kaki akasente fe kituyita omugagga ninyingira loan nimalo kuyingira loan sorry nimvuga boda eyo lomalo kuvuga boda myezi 6 nintandika okufuna emikwano ejenjawulo nunga manedda tuvugira mugagga signinga pichinga yake nga ya loan ila ni signinga pichinga yake nga ya loan nintandika okuvuga loan ya boda nintandika okuvuga loan ya boda nikola mpola nga bwensasula boda nga bwempangisa nyumba bwenyine bazadde bange mchalo bwenyine balabirira nga bwentula n'ebibiina nga bwe mbafunya akasente nkakwata akawera ninkatwalira nanyine piki eno nga kyenwanyisa kumala ebbanja lyaki lya piki eno esobola okufuuka ki eyiyo eyange ku bwange nenga era nga nsevinga akasente akaki akatonotono nga mu bulamu kuba tojja kuŋŋamba nti nali nkola nga nsasula piki yaki ya loan nga nze nsigalirawo kuba singa nti bwe kiti bikyali nali sobola kupangisa nyumba gye nali nsulamu kitegeeza nali sobola kulya oba kwambala kitegeeza nali nyinayo akasente kensevinga kaki akatono nakasobola okubeezawo obulamu bwange ate nakasobola okubeezawo piki kuba mugagga bwakuba piki nga ya loan si alina okukanika ng'efudde ebyo byonna biba bitunulidde ani gwe olina okukola ng'okola ki ng'osevingayo akasente akatonotono ate nga nomugagga omuwa ki sente ze buli wiiki nali mpa $7,000 nali mpeereza buli wiiki ng'oziweereza mugagga nga nziwa omugagga nanyini piki ng'era zirina okuripotinga ng'era twakola endagaano singa mala wiiki 3 nga simuwa kaki kasente ke tiba kitegeeza kyaginona so nga kinkakatako okulabika nti nkola n'amaanyi nintunulira emabega gyenvudde nga nyina okutunula emabega gyenvudde nintunulira na wano wendi nintunulira na wajendaga bina option ziringa 3 oba 2 option esooka buli lwosimula mu lujja lwa kitaawo n'ennyoko olaga nti ngenze kukola bingi baba bakusuubiramu n'atenze ebyembi nti bayizawo kale force nali njirina nenze mama yafa ne tata yakola ki yafa so nga nyina kweberera bwo ate ne bagana ngistwaza ali wenye tuli bangi tuli abaana abo babiri so kye tikyandwa denga ate kinkozesa nnyo ninga kankulembere bwe nti nalo okutunulira n'okutambulako kuno kulungi buli lwotunulira emikwano gy'otambulamu najjo so mujja kunsonyiwa ngenda kateekamu kano katonotono nyinawo omukono gwe gunalagako ninga nituka mu nyumba ye nga nze musajja wattu wano e Kampala asula ku kiviira enyumba gye nasooka okusulamu ku kiviira ky'omufaanisi kunabiiwanga kuba nenyumba wali wagyenyimi naye ngenda kwa mukono gwange omunitunulira obuli yali yeebakako ningamba bannaayi nange nina obufuna buli nyina obufuna walaayi nintunulira mu nyumba mwalimu ekitanda mwalimu buli kimu entebe biki naye neegomba obuki obuliri obwo nate tikitegeeza nti ate navayo ningenda nimbikola ki n'obufuna so bikiri kitegeeza nali nyina kuvaayo nkole ki nkole ate nkiwe ebbanga neki n'obudde n'ekiseera kyengezaako okulaga nti ng'omuntu yenna katugeze nti oba ovudde wano mu Uganda ogenze ebweru osoka n'otuuka ebweru n'otonoga katugeze nti otunulidde ekizimbe nga kino noga eno enzimba bweti nga nungi ng'erabika bulungi nolowooza singa nange nkola n'amaanyi nange nolukya ku makya ninkwate nange ningenda ewaffe Uganda ninzimba ekizimbe bwe kitya ontegera bulungi kitegeera ninzimba ekizimbe bwe kiti nange ninteekako ensereka ngeno gibaserese ninsiba fence bwe kiti ngeno gibasibye golowooza abantu bameka bagenda okujja nga batunulira background ejemba nzije ebulaaya kati nange bwenti bunali kuba nali nkolera omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi gumu kitundu nga gwe nkolera naye nintunula buli nga bwe ngambye nti buli obuliri bunabutuna nimbwegomba kati nange yentunula gye netuna mulingamba nti nedda nyina okukola so kyakutwalira bbanga ki okufuna obuliri obwo
Era kyantwalira ebbanga eriwera wakati w'emyezi 8 n'omwaka. Banaye mundowooza muwulira olina Wakati w'emyezi 8 n'omwaka. Olina okuyiga okuba omugumiikiriza. Kubanga ekitanda kyokka munakitunuulira kiri 5 5. Nkola 1 n'ekitundu. Omufaliso gugenda kugula 3 Wateekeko amasuuka. Wateekeko blanket egendako. Kitegeeza munagula omufaliso gutajja gujja kugwamu buki? Bugwi. Sinali nyina kiwa obudde. Mwaka kati mwami Mayanja ebbanga ly'okuvuga pikipiki olimazeemu bbanga ki? Ebbanga ly'okuvuga boda boda njimazeemu emyaka 4. Ebbanga ly'okuvuga boda boda. Okay. Nati sijeevuma. Kwa buli ntunulira step ginavanga step ginali emabega wali nakati step gyendiko kitegeeza nti waliwo enjawulo. Etya omuntu omulala kyotayinza kujja n'okola ki n'omunnyonnyola n'ategeera ekituufu kyalina okukola ki n'asigalamu okubuusabuusa. Nkugamba lina linkolera omutwalo gumu meka n'ekitundu omwezi. Boda nsobola okukola emitwalo 6 wakati mu 7. Nintola gye emitwalo 7 n'omukaaga wakati w'omukaaga n'omu7 maze okulya. Njagala nfune bulungi bakakuddiremu. Walina linkola omutwalo gumu n'ekitundu naye kati boda nsobola okukola wakati w'emitwalo 6 n'omu7. Ekitegeeza ekyo ky'ogamba kiviira nti lwakubanga looni wagimalayo kati sente z'omugagga zonna zifuuka zizo. Kati sente zandibadde ez'omugagga zizo zonna zange. Kitegeera bulungi. Wiiki gye nali mpeereza eri emitwalo 7. Kati nagizza wange. Naye ate si buli omuntu asobola okukikola ki? Okukikola. Kuba oli bw'alaba ng'amazeeyo looni yagamba kankyakale. Kati okikoze otya banaye mwami Mayanja omuvubuka nga gwe obutakyakale? Olina okubeera omuntu asobola okwerumya. Olina okubeera omuntu asobola okutegeera wa gy'ovudde. Nga bwe nkunyolera niga nti nasulanga ku kiveera ky'omufalisi. Nze ennyumba gye nasooka okupangisa no mu Kampala. Nga sinaamu kidomola, sinaamu bbaafu, sinaamu kintu kyonna. Kakati siraba lwaki nti kati nsobola okwebaka ku buliri nga bwa mufalisi. Mu nnyumba nga mulimu ebbaafu, mulimu ekidomola, mulimu essowaani, mulimu ekikopo, mulimu entamu. Kati ate neerabira ate nzira eri gye nava. Oba tosobola? Sisobola. Nina okukola nnyo n'amaanyi. Olaga nti ate unava nti ate sikola ki? Siddawo. Olina okwerekereza emikwano egimu abantu abamu bw'oba ne ssente oba ng'oyinako oyinawo ofuna abantu ab'enjawulo. Naye ate mu abo mubaamu abasobola okukwambusa mubaamu abasobola okukola ki? Okukusuula. Ate mubaamu abasobola okukuzimba n'odda waggulu. Ate mubaamu bali nga baagala osigale awo okola ki? Wooli. So ngeri ya mirundi 3. Mulimu asobola okukuzimba n'abakusuula n'abagala osigale awo wooli. Olina okwegendereza emikwano gy'okola ki? Gy'otambula najyo. Ekyo ky'oyogedde ensonga nkulu nnyo nnyo. Gy'otambula najyo. Kuba katugeza ajja kunsanga erwaleero. Kugamba manyi nakikubye. Tiwakikubye nti nyina miliyoni zange 5. Ongamba katulabe ennyumba gy'osulamu si egulediyo. Tugende tupangise ki? Ennyumba endala. Oba yambala engoye endala. Gula engoye ezitegerekeka endala. Eyo grade nayo gyeri. N'obayo oli akugamba nagamba miliyoni zino n'omugamba nafunye miliyoni zange 5 enzikolemu ki? Oli nagamba nti kola bizinesi y'edduuka oba garage. Ne bizinesi y'edduuka gyakugamba okukola togimanyi. Tomanyi etambula etya, tomanyi nakubala. Nti anti nze nfunye ssente ngenze kukola ki? Bizinesi y'edduuka. Ogenda kugikola, ogenda gimanaginga otya? Ekyo gye mikwano. N'owa grade ey'okusatu. N'oba olinaga naye omanyi nti ezo miliyoni 5 singa ogenzeko mu kyalo n'ogulako akabanja oba akapoloti. Nze nganze ku lwange ntwalo n'akapoloti. Nyina ensonga lwaki? Kuba poloti tejja kugwa. Erinnya bulinnya. Oli mutuufu. Naye edduuka ligwa. Garage ekwa. Agamba kupangisa ennyumba ey'ebbeeyi eri. Nja kutuuka ekiseera sente zimbule. Zigwe zikole zitya? Era bangobe.
naye kati mbadde nyagala oyogereko ne bana abakyala nti bwe babanga baguze boda omukyala ono afunamu atya omuyigirize 1 engeri gye yandisobodde okusevinga sente ate we yandibadde nga yagala gula akataka sente kizaabajjako okugula akataka ako oba waba yagala kuzimba nyumba yandizimbye dye nyumba because abantu abasinga bagala ebintu byamangu mangu ayagala koleko myezi 2 afune so bawawulemu kwawo katogeza baba vudde ebweru noga nti nze kuba buli mu business za njawulo ajja kujaga nti njagala gula boda naye okusaba mukwano yenna ali eyo andabe essaawa zino oba mpuliriza topapa kufuka investor nga tonaba kuzanyisa sente boba guze boda okugifunamu ogifunamu ngeri etya boba yagala boda okugifunamu in case boba jiwadde omuntu oba eiza blazawo eiza muntu yena gokola ki gwesiga fumanya okulabika nti olwana osooka gye sente zo boba nga togigabye looni ezagula ki ezagula boda kati zeno omanye nti kati sente zaddamu okukola kankiwemu ebbanga lya mwaka ng'ogwo gumu nzijeyo zile eza boda wazikola ki wazijjayo dda wazisevinga kati zene na zino zowaddeyo omwaka ogumu ago magoba ne piki yo kyagiina yekoze ebintu bya mirundi emeka 2 mirundi 2 katoli waddemu okukwata zino sente zo savings omwaka nodira na zino sente zose zine za boda joyina nogitunda nodira zile soko zwa soko kusevinga eza piki ziwagigula nogula empya oba ntegedde bulungi tutangaze mungu okozesa sente zennyini nti kati otulaga kyokulabirako nga gwe bw'okikola nti nsevinga weziti olunaku then kati olunaku nsobola nga bwe nkusoso okunywa nenga nti olunaku nsobola okukola wakati w'emitwalo 6 n'enki n'7 naye nze neekozesa yesebo wakati wa 6 n'7 nyina okujjako emitwalo bwe mba nkoze emitwalo 7 nyina okujjako emitwalo emeka 5 gye nyina okusevinga kitegeeza nsigeze emitwalo emeka 2 emitwalo 2 omutwalo ngusuulawa bali omutwalo gwaki gwa mafuta ga buli lunaku si gwe nvuga gokka nti gwe nvuga naye gwe gutandika nze muyange mulimu abatandikisa 2 3 5 naye nze muyange siteeka mu 13 tandikisa mutwalo kyova basika nga batuvuga mutwalo nze ntandikira ku mutwalo gwe nsookerako okuyiwamu ku makya era bwe nva bwe nti ewaka gubateekamu buli omutwalo lwaki ngusevinga boda in case eyinza okufa in case nga bw'oli omuntu buli lukya oba oyongera kaddiwa kati kitwale ne boda naye bwekola ki bweri buli lwogivuga buli lunaku lukya naye kaddiwa kati guno omutwalo gujja kunnyamba gutya bwe ntuuka nga boda ntekyalina bulungi maanyi nga nzira guli omutwalo nga nkola ki nga ngujjayo nga ngugatta nga ntundirako eno boda nga nyongerako nga ngula boda ki endala naye zino gino 5 ba gino 3 gyenze nkola ki gyenze saving emabega wano egyo sigikwatako kubanga egyo gya birala ate bindowooza kwanyinza oganinga nti lwaleero kankole nga ngenda kukola ki ninga guno mwaka nyina okukola genda okukola nyina sente bweziti genda okugwako nga nyina sente bweziti kangamba oyagala ploti 1 oyina okumanya ploti gy'ogenda ogula ya sente meka ngenda gisevinga zino emitwalo 5 for how long so bagambye ploti ya $1,400,000 ng'obalamu nti kansevinga emyezi 6 is that what you mean? ate bwe mba savings emitwalo 5 buli lunaku tikisobola kuwera myezi 6 ziba kyogamba tikisobola kuwera myezi 4 n'ekitundu $1,400,000 n'ekitundu sobola kuzikolera myezi 6 tigisobola kuba omwezi gumu nsobola okukola $1,100,000 n'ekitundu kitegeeza neetaaga emyezi 3 okufuna ettaka okufuna $1,400,000 meka kufuna poloti eyo ate nze tugenda ate abantu abasinga beerabira akantu kano ye wagamba nti gundi akoze kino nenagana nkankikole
Soko deke mabego game negundi yakoze ekintu bwe kiti. Amaze banga ki. Okukikola. Akoze ekintu bwe kiti. Lwaki akikoze? Oli grade omujjamu. Ali ino bisaka notwana birowoozamu. So buli kintu kyonna ino kikobo ki? Obudde. Tuyina papa. Tuyina papa. Nga bwoyinza nga kati nga bwowakedde n'ogamba nti ninye ennyonyi ngenze ebweru. Myaka emeka? 2. Myaka 2. Ogenze katugambe buli omu alina ebigeno nga nti ngenze kunona ssente nzija gula poloti. Ngenze kunona ssente nze kuzimba. Singa kiri ekyo wandibadde olinya buli nnyonyi n'opiikinga ssente n'ojja n'okola ki? N'obikola. N'ogula poloti oba n'ozimba ennyumba. Kitegeeza nti okiwadde obudde myaka emeka? 2. Osose kukola atuveeyo ne mukola kokolerera ki? Interest kye yakutwala. Bwatuuka wakyerabira oba wasigala nga omulomo gwakutwala gwoliko. Ekyo nakyo kintu ki? Kikulu nnyo. N'okulowooza nnyo. Naye kirala abantu abasinga bakola bannaye mujja kunsonyiwa. Ndi musajja mulokole. Kyo munansonyiwamu. Amiina. Olina okwesiga nnyo Katonda. Buli kyokola kyonna fukamira osabe Katonda. Ko bangi balinyenye ne bagenda ne badda. Bangi batambudde n'olaba ng'oliyo katugeza balule omulala luba ne Uganda. Ayavudde mukyala ze Kampala pikanyi. Bangi tubalaba basula mu myala. Bamanyi n'otuuka eyo ne baweereza sente zaabwe ne bazirya. Sente ne bazirya. Yanga talina kyalagawo okuluvannyuma lwa myaka 2 ne oba myaka 5. Naye kenyini kyali kimbaddeko kyate wanvuye wala. Nasooka ninkola nze nga ngula embuzi ewaka nga nsindika mu kyalo. Ne mwana bw'alwala ow'ewaka zibatunda ow'ejjajja. Enjala egudde zibatunda. Ogenda okuddayo ng'osanga tekola ki? Teri. Naye Katonda bwe nazibuka amaaso. Nze bwe banyina kyenjagala okugula. Nga nteekamu amafuta gange mu piki yange. Ng'ogenda. Naye bano abaana abasinga ekintu ky'okuseevinga ekyo okyogerako ki naddala eky'okufuna obubiina? Kyakuyamba kitya naddala piki? Ekintu ky'okunyamba, ekintu ekyanyambira eky'ebibiina ebyo naddala ku booda eno. Sente za booda nzibu ate kikemo. Nga bw'obulira nti olidde nga muvubi. Ye booda. Kuba booda ekintu ky'ove nkugambye 2,000. 10 yesu? 2. Zikutandikira olunaku. Kuba ozikola n'oziba mu papa. Amafuta. Gagenda okugwamu ng'olina omutwalo. Kati omutwalo weyongeramu 5 oba oli mu mmeka? Okubisaamu awo. Kitegeeza nti nze saving embeera nkugambye nkutangaza ebintu 2 3. Nkugambye emikwano ne background yange gyenvudde emabega ntona waje nkola ki? Gyendaga. Omuntu yena buli lwota libeera n'ebyo ebintu 3 tuyinza kusavinga. Naye bano abaana sijjukira tewatugambye piki ojigula sente meka kati wandibaddewo atuwuliriza naye ng'agamba nze nandiyagadde okukola bizinesi ya piki. Ojigula sente meka piki empya? Piki empya eri ku milioni 4 mu emitwalo 8. Ku budde buno luli abadde ku milioni 4 mu emitwalo 5, 5, 6. Naye kati eri ku milioni 4 mu emitwalo 8. Piki eno bw'oba ogiguze milioni 4 mu emitwalo 8 ng'ogirese n'ogitandika ogivuga. Obanga gwogyevugira ngenda batangazamu ebintu 2. Agigabye nakitangazizaamu. Yes. Nakyo nakiraze. Zeni kati ngenda kubatangazaamu nga gwogyevugira. Piki ebo bw'oba ogiguze making sure nti buli lunaku osobola okugisavinga emitwalo emeka? 2. Emitwalo 2. Mu mwaka gumu sente z'oba wagigula ziba zaggwayo dda nga tolina mu magoba. Mu mwaka gumu ziba milioni 7. Mu emitwalo ago 2. Mu emitwalo 2. Wagigula milioni 4 mu emitwalo 8. Bw'okubisaamu n'olaba nti sente zo n'osalako ziri oba osigaza mmeka? Magoba. Ate ne piki ng'okola ki? Yiyo. Nga yiyo. Kitegeeza nti obeera wa ddembe okukwata piki eno. Nsonyiwe mu katono. Kitegeeza nti olina okukwata piki eno bw'oba oyagadde
n'otunda piki eno gy'olina gy'obadde naye enkadde n'oyongerako kali akasente oba ogenza mu kyalo n'ogula akapoloti ng'ogula oba oyiye matiriyo ng'oyiwa ng'ate oddamu ogula empya kuba nkikulaze nti miliyoni 7 sooka olinde so bwe ntunda piki eno ezo sente zentunze ngulamu mpya yes otegeezeza ki omwaka tusevinze miliyoni 7 katwale miliyoni 7 lafule yes nzijeko miliyoni 4 mu emitwalo 8 nenzikola ki ulira ziteeke ebbali okay nzirira nkwate zino sente zifise ku miliyoni 7 mu emitwalo ku miliyoni 7 mu emitwalo miliyoni 7 jake miliyoni 4 mu emitwalo ago mu emitwalo 8 osigaza mmeka mitwalo miliyoni nga 2 mitwalo 2 soko bale bale ni 7 mukaaga yes ziba 2 mu emitwalo ago 2 mu emitwalo 2 zirya 4 mu 8 ziri bali piki yo kyagina yes onfunya bulungi no zirira sente zino eza eno boda joina no gitunda ekyaso becha solo kuva miliyoni meka 3 no zitaka kuziri miliyoni 2 mu emitwalo meka 2 siwe bukadde 5 mu emitwalo 2 yes obukadde 5 mu emitwalo 2 ozikutte ogenze mu kyalo wali yagala kabanja wali yagala kapoloti ngokagula ofuna bulungi kati ziri enya mu emitwalo kinaji twasoso okujjako zino zizayo muki mu board nonona pichenchi empya ontegedde bulungi kitegedde oba katigeze basika bandi abayina buzimba bozimba ng'oyimusa ng'ositula ng'iroddayo okola wow banaye mwami Mayanja weebale nnyo weebale ddala okututangaazamu lwakubanga ebiseera ebisinga tubadde tetumanyi ngeri yakulamu bino ebintu naye tukwebaza lwakubanga okimanyi nti bizinesi ezisinga zibeera with some challenges naye banaye ndowooza tuwulidde omwami kyabadde atutangaaza so londa bizinesi yonna gy'oyagala okola tugenda kubanga tukuleetera ne business ideas endala so ojja kulondako eriwe esobola okola mu kitundu kyo olyoke okole ki olondeko gy'oyagala okola naye nga ffenna banaye tuyiga okweyagaliza okugaggawala bannange so bannange nze nsigadde nga nze Natasha teweerabira ku subscribinga for this channel so that we tuteekayo ka video akalala tusobola okutegeeza weebale nnyo siba bulungi bye